Amuvunaana ku musango guno ogw'okunyazi waali. Kyaliwo. This matter was adjourned by court to 9th December 2024. We managed to reconcile the accused person and the complainant, and an additional statement was recorded by the complainant, having reconciled with the accused person. We pray that this file will be crossed, having been reconciled. We can't close the case without looking at the original copy of the additional statement. Because like I stated, it was a photocopy. So where was it photocopied from? Where's the original? Akuvunaana yali takyayagala kugoberera musango guno. Olwaleero omwami wa gavumenti agamba kimwewuunyisizza okuba nti fayiro ya poliisi tekuli additional statement kyokka n'akuvunaana tali mu kooti kukakasa ebbaluwa eyo eyamuweebwa ku lunaku olwokutaano. Looya we agamba nti ebbaluwa eraga nti mwateesaganya era ne mukaanya newankubadde nga waliwo fotokopi ey'ebbaluwa eraga nti takyayagala kugoberera musango guno additional statement. Era ng'ebbaluwa eyo kooti yaweebwako n'omwami wa gavumenti yaweebwa era nga basaba kupaliriragwe. Omwami wa gavumenti agambye omusango tegusobola kugalibwa awatali complainant nga national statement eyogerwako teri mu kooti. Asabye kooti ebawe obudde bakwatagane ne poliisi n'akuvunaana bajje mu kooti bategeeze kooti ensonga ezo wammanga. So it would be funny for court to close this file without the complainant and without a copy of the original statement or original additional statement. So I will direct that let the complainant be summoned to appear in court. And two, if there is any reconciliation. President, why is your hand up? Let me hear why his hand is up. You are represented. Mugabe Julius. The lawyers who are involved. I can just recognize those who are there, they can sit. How many are there in court? You sit, let him sit in here and there. Look at how many complainants in court? Yemiski, n'emyaka 3, oli Muganda, oli muyimbi, oli mutuuze w'omu Kizunguzo ebisangibwa mu Makindi Division mu disitulikiti y'e Kampala. Omusango ogusooka obuvunaanibwa omusango gw'okutuusa obuvuno obw'amaanyi ku muntu nga kino kimenya amateeka ga Uganda akawaayiro 222. Rwanda Patrick alias Agency ne Mugabe Julius wamu n'abalala abatanafunibwa kigambibwa ng'ennaku z'omwezi 19 Novemba w'omwaka 2024 eddwaliro lya St. Francis erisangibwa Ensambya mu Makindi Division mu disitulikiti y'e Kampala engeri emenya amateeka mwatuusa obuvune ku Dr. Matovu Zaidi. Anoonyereza musango guno kukyagenda maaso. We are still in respect of the victim on count 2 in a very critical condition. Akyakunoonyereza owokubiri we bagambibwa nti ali mu mbeera mbi nnyo kati. As I had earlier stated that I interviewed personally the accused persons. Yategeeza kooti ekita n'abavunaanibwa. They intimated to me that they don't intend or they don't even have the capacity to interfere with the witnesses in the investigations. Tebasobola, tebalina kigendererwa, tebayinza kulumbagana. Okusalawo kwayo nga 28 omwezi guno olwokuna lwa wiikendi.
accused about remanded until then. Ongezeddwayo kwa rimanda paka ku obuvunaanyizibwa. Commander, separate the information. Okay. That's what we say. Tulese wano lwaleero kusaba kukola bail application musango gwa Julio ne Alien Scheme. Tuze n'abagenda okubeeyimirira. Omugaso gwa bail kwe kuwoza ng'ova waka. Tekitegeeza nti omusango guba guwedde naye ng'oba owoza ng'ova waka. Tuze n'abantu abetusuubira nti b'amaanyi kkooti ejja bakkiriza basobole okumweyimirira. Abasobola omukubiriza nti buli kkooti weeba emwetaaze asobola okulabika eri kkooti. Emisango egibavunaanibwa kkooti eno erina obuyinza obugibulira. So buli muntu alina eddembe ly'okusaba bail naye nga discretion eba ya kkooti okuwa oba obutakuwa. Naye tulina essuubi nti sinziira okwetegeka kwe twetegeseemu n'abagenda okumuyimirira be baleese kkooti ejja kukkiriza okusaba kwaffe. Nebimanyi mateeka saagala kumala bwokira ebirayisitegera bulungi n'amateeka sigasobola nsobola genyerwa capati na muceere ninga uhuru naye nga tusaba Alien okunoonyereza kubaawo era kukyagenda maaso. Tubagamba nti webamuwa bond bamuta kigabiwedde okunoonyereza twagala bo basigale nga banoonyereza bamazima bajja kukola ki bajjagala basinga omuntu abanga yajja ng'ayogera ate namala n'afa kitegedde ekyo kiralamu kati okunoonyereza tukubaleke naye ng'omuntu adde ebweru olina famire na bingi byagatta ku bantu abali ebweru kitegedde baana bageto youth nalabyawo balinga omutwalo mulamba wabweru bagamba ffe abamulumiriza nti yabasobya obujulizi tebabulina nga bwe batannabufuna Alien Scheme agira ava ebweru nga bwe banoonya obujulizi banabufuna. Gavumenti yaffe erina security. Alien Scheme ekyokubiri akolera mu public omanya leero ali wano ekyali wali basobola okumufuna. Ekyokusatu bw'ogamba nti obujulizi tonnabufuna ate ye Alien Scheme omutadde mu kkomera kitegeeza bamusalidde dde omusango olwo oba olina kyekubira. Tusaba kkooti eb'ennambulukufu nga bano bataneeta bujulizi n'Alien Scheme agira abeereeka obujulizi bwe bunajja obuluma Alien Scheme tulire omusango kkooti esalewo nga kyesala isala mazima. naye eka kojaabaana bange agenza okulimaani mukama ow'ekisa ow'ekitiibwa tewali atasobya bw'aba yasobya Alien musonyiwe.